mbadde ndudde bawo ekigulalogi nkera bawo ekigulalogi kino kigenda kubeera nga kikwata ku buli munnayuganda yenna gy'oli naddala ng'osukka emyaka 18 naye ng'ate watandika okwetakulira buno baka njala bukuweereza nga mbuyisa mu kigulalogi era njagala ekigulalogi kino nkijje mu lufumo olugamba oba lutoogana tugamba nti nno nti ngenda kijja mu lufumo lwotera nnyo ffenna okwogera ffenna njagala tukiwulirize bulungi nnyo olufumo luno lugamba lutya olufumo luno lugamba nti nno mwana mugimu ava ku ngozi mwana mugimu ava ku ngozi lwaki mwana mugimu ava ku ngozi ebiseera bisinga abazadde okuli maama ne taata batta ekyama ne bakola amaka mu maka ago ekivaamu amagoba gabeera abaana ab'enkuza gye tubakuzaamu wattu yesinzirako biki bibanaabeera mu nsi ate nabo abaana be bali bakuza batya kati gwe omuzadde engeri gye wateekateeka omwana ge magoba g'osuubira okufuna oba omwana amuteekateeka bubi tosuubira mwana kuvaamu bulungi n'ebiseera bisinga abazadde obuvunaanyizibwa babukoze naye kati abaana ennaku zino enteekateeka yaabwe enfu lwaki enteekateeka yaabwe enfu ebiseera bisinga nabagamba sikola video za social life era mundaba nga ebintu bingi bigudde ku social media ne sibikomentingako lwaki kubanga eyo siye sekita oba wingi gyendimu wingi yange na specializing nnyo byobufuzi naye wingi ya social life ngisobola bulungi nnyo kubanga na information ne history naye tageti yange ngiteekanye kulwanira eggwanga kyekisooka lwaki ndese ekigulalogi kino ekigulalogi kino njagala kisooka kisindikira abazadde n'abaana mwenna buli omu gy'oli lwaki nazzi kuno mu Buganda nga abasajja baganda n'abakazi abaganda ne mu societies endala nnyo abasajja bakulu n'abakyala bakolanga ensimbi zaabwe n'ebyobugagga ebyobugagga bino nabiriko emabega nga mukama abajjuludde ne bisobola okulabirira family nga tebitemeetemeddwamu oba okusaasaanyizibwa bannakigwanyizi naye obudde bugenze buyita ebintu bino bigenda bikyuka abantu abakeera okukola ne mwerekereza buli kimu kyonna kimusobola okwerekereza mugenda okukomekkereza nga ebyobugagga bimulese emabega byonna bitokomose mu kaseera mpawekaaga olw'enkuza embi ey'abaana n'abaana okwesolera ogwa naggamba okutandika okwetakulira kati kino kiva ku ki ekyokulabirako ekiriwo olwaleero ye muganda affe Prince Job Kafeero alla gwe yajjula myaka 19 n'omusobyo ekimutawaanya olwaleero ne kitawaanya famire ye ne famire endala zonna kwe kuba nti abaana tebasobola kutola buvunaanyizibwa kwetakulira ne batunuulira nnyo ebyobugagga by'omusajja bye yaleeka bitaali bingi nnyo mu kifo ky'obbikuŋŋaanya buli omu abenga abikozesa okufunamu ekigula magala eddiba ate bo baatemaatema bitemeetema bitunda biggweewo ne weebuuza so singa eyabikola yali amaze gabirya nga tabireseewo bandibadde bafunawo ki muganda wange gwe muganda wange ali obuwala n'obulenzi ngenda kutegeeza omulimu gw'omuzadde kuzaala nakusomesa era bw'ova mu maka ge ng'omaze okusumuuziza emyaka 18 above si buvunaanyizibwa bwa muzadde kukolerera tekiriiyo teri ssemateeka wa Uganda akuga nti omwana wamala okusoma muzadde alina omuliisa oba omunywesa omulabirira no already oba omaze okukula ng'ofuuse muntu mukulu kitegeeza obuvunaanyizibwa bwobwo era tewaliwo tteeka liraga nti omuzadde ebintu byakola olinako omugabo tekiriiyo tewaliwo tteeka mwe temumanyi lwaki Museveni yakola amateeka n'agawa administrator general nti omuzadde muntu yenna bw'afa emaali erina okugabanyizibwa oluvannyuma lw'emyezi 6 ekyo bakikola kagendere ng'omukadde akogo okusawunnyawo emaali y'abantu abalina ebyobugagga mu Uganda era famire nyingi zifiiriddwa ebyobugagga mu mateeka ago ag'ekisiru njala sooka kubuula bo gye basibuka ntalo ki ze mwali muwuliddeko ez'ebyobugagga nga nnyini byafudde babitemaatema nga babitemaatema mu bulijjo bisendala lwaki njala kugamba omuzadde munnanga ali eyo oba munnayuganda ali eyo bw'ofuna akadde kwata ku ssente zo ng'enkuyege zikyakubira enduulu ogenda olye ku ssente zo ne bw'onookola emmaali ne bakuyita binnyonkondo atonye emmooli muganda wange bw'onoovaawo byokolerera ebbanga ng'obikuumye
bana batamanya ngamba bogamba nti bozaala bo mulimu gwabwe babafuna ddiru bagamba onovaawo ddi basobola okugabana emaali eyo so si onovaawo ddi batwala obuvunanyizibwa okutwala emaali maaso bintu biri byanjawulo ekiguliro kyayo kigenda kuwanvuwomukko abaana bozaala bo babafuuyirira kanwe nti ovaawo ddi bagabane so si ovaawo ddi basobola okutwala ebibugagga maaso no kati muganda nga buli kasente kookola fuba okulaba ng'ofuna ekigulira magala eddiba olye onywe oyambale weesanyuse ebiseera ebimu muwulira nnyo abazungu bazze kuttu bazze kulambula ne mbalaba ku pata ez'enjawulo batambudde ensi yonna ekyo bakimanyi nti bw'okola ku ssente zo olina ogenda ozirya ne gwe njala kubuuza kaddugala munnaye munnayuganda ali eyo budde ki bw'ofuna ogenda okulya ku ssente zo oba okutuwalinga eggwanga Uganda oba East Africa okumpi wali ofunye ddi obudde ogenda okulya ku ssente zo naye ng'ogamba nti okola nnyo sevinga ebyobugagga nga b'obisevingira gw'olumala okujja mu ddiiro bw'oti abaana batandikire okwetemaatema buli omu ng'ayagalako ebyobulye kuno kuliko abooluganda abawo bennyini baganda bo kuliko oludda lw'omukyala kuliko abaana bennyini kuliko n'ab'emikwano gwe ng'oyagala okutegera nti ensimbi tola nti wazimba amaka manene nnyo olunaku lw'ofa lekawo ekiramu ng'obagamba nti nze munziikanga mu kimu ku kisenge ky'ennyumba yange tebagenda kuziikayo namwandu ajja kukwata wansi ne waggulu abaana bagenda kukwata wansi ne waggulu abooluganda ekola emikwano kubanga singa bakuziika mu nju ekiba kitegeeza bagati enju yafuuka tetusobola malaalo tetusobola bajja kufulumya nga abatwala omubbi bakuziike naye ng'ekigendera kyabwe olw'okutuusayo kugabana maaliyo lwaki kubanga wabategeka bubi muganda wange teriyo kawairo kwa kugamba nti okolerera baana bo edda bazadde baffe balina enjogera egamba nti abaana balitema emmuli lwaki balitema emmuli buli lw'okuza omwana ng'omulaga nti buli kimu osobola okukimukolera agenda kunafuwa ate mu kunafuwa tomutegese kulaba nti ebintu bino agenda byongera mu maaso omwana oyo gw'olufa omwana agenda kutunda butunzi kubanga option eriwo yensonga lwaki abamu ne mba mukyali balamu abaana babagamba taata nze lwaki tompaako omugabo ogwange era abantu abasinga obukulu abantu abasinga obungi mu Buganda oba mu Uganda abaana bennyini bebavuddeko okufa kwabwe nga bassa abazadde batwale emaali ne bakomekereza ng'emaali bagitunze olw'okuba nti ebintu ebyo teyabikolerera akomekereza naye atunze bitunde ng'ate abitunze obusente empawe kaaga obutono ennyo n'alyoka ajjawo kitibwa ky'omusajja muganda ngenda kugamba buli lw'ofuna akadde ku ssente z'okola genda olye ku ssente zo olaba abaana bagaana kujja kulima bijja oba okukoolako omuddo nga mbagamba nti ffe mu busiraamu ey'abasiriki mu balokole bagamba nti sitaani n'okwabya olumbe abamu bayinza n'okwesamba okwabya olumbe nti ebikolwa bya basitaani si bya Katonda kati gwe kikyoba oyagala mu nsi muno bw'obanga abaana b'okolerera bajja tuka bagambe nti nze sisobola kulima bijja eddiini tezikiriza nti nze n'ebyokwabya olumbe sibimanyi era eddiini tezikiriza kati gw'ogenda kweyagalira ddi mu ddi mu nsi ngenda kugamba muganda wange buli kasente kookola lyako kubanga abagenda okuddawo ng'omaze okufa muganda wange tebalina budde bugenda kuteeka nteekateeka yakutereka bintu ebyo babitwala mu maaso abantu abo bagenda kukwata ebintu babirye babitunde biggwewo yensonga lwaki nti abasajja baali bateeseteese obulungi famire zaabwe zikyatambula olw'ensonga nti bakiteekawo mu lwatu nti nze emaali yange tetundibwa ate era emaali yange ya succession gwe muganda ngenda kugamba buli ofunanga akadde vozi nebbalaza mugenda n'omunywa omwenge n'ekiro y'ennyama okwo si kubayita okulambula n'okusanyuka n'okulya ku ssente zo bw'oba olina akasente ko yambala bulungi yambala akagattoko yambala akasaatiko genda onywemu kabbiya onywemu kasoda olye ekkanyama otambuze obulamu bwo nga bw'obwagala bwe wabubala kubanga byoleka emabega tomanye bigenda kukomekeza olunaku lw'ogenda okufa eri abakwesunga okufa batwale mu maali eyo eri abasula nga basula mu masabo bakutta oveewo naye ng'akutta okuvaawo akuttira ku maali yo takubanja nyoyinza n'okubanga wamuwola naye ng'ayagala oveewo bino birimu abaluganda bakola emikwano bamanyi n'okutula okuteeseza ofa ddi gwe musajja atongoloza nti olina abantu kumba olina nkwezenge njala kugamba muganda wange keera ku makya otandika okumanya kyogenda okuzzaako mu abaana ebintu by'otakoleredde byangu nnyo byakutunda
ne sente z'obikozeemu n'ozitunda sente teziba na mukisa era ogenda zirya zisaanewo nga tona ky'ozikozeemu. Baganda bange mugende mukole ovunaza omuzadde kuweerera bwamala okuweerera oba tokyayina kintu kyonna ky'obanja muzadde ovunaza oba bwogenda kwetakulira kyovula baga nti baatankulu kwetakulira kitegeeza ki nti bakutadde oli mukulu ogenda otandika okwetandikirawo obulamu kibayita nti baatankulu kwetakulira. Oba okitegedde oba okiwulidde ebisigadde bitegeere naye nkugambye buli okolanga ssente genda olye ku ssente zo bemuleke babega si bantu kubanga tulaba ebintu bingi nnyo ng'okufa kw'abantu bannaggagga abantu balina ebintu kusibuka mu famire zennyini n'abaana bennyini beezaalidde oba n'omukazi yennyini n'akutta ng'akutta lwa bintu asevinga abaana be ng'afundikira mu kigula lujje. Muganda wange musajja munnange yonna gy'oli kuba ensonga z'abasajja ziba z'abasajja wadde abakazi balina nnyo ka sympathetic card olw'ensonga nti buli muntu asaasira omukazi ndi mukufundikira kigula lujje. Muganda yangenda kugagga omusajja munnange ali eyo bw'oba okyakeera ku makya n'ojjamu akabikka omulalu oba n'ojjamu empale ng'okyazaalazaala buli wamu buvunaanyizibwa bwo okuŋŋaanya abaana bo buli mwana amanye munne era ofune obudde obatuuze obabuulirire. Tofa ku bakazi bo bazaddemu kubanga abaana babeera babo twala obudde otuuze abaana bo bamanyigane bamanyi ki ekyokukola olwaki gw'omuzadde omusajja gw'olina siiru y'ebigambo abaana bagenda otwala. Abazadde abakyala baawule bo bali mu kwawula kubanga buli omu kakomberera buli omu kazaala kayagala akomberere era kayagala kabeera ak'amaanyi. Ngenda kusaba oba ozadde abaana 50 funa obudde oyinoonya abaana bo batuuze obabuulire ebigambo ebirina okubuulirwa ng'omuzadde. Togezanga n'olekera abaana b'abakazi bonna kubanga abakazi baawule buli mukazi abeera ne ideology eyiye oba doctrine eyiye gy'agamba omwana owuwe. Kyovola lw'eŋŋamba egamba kubanga ndabako ne muganda ffe mwannyinaffe Joanita Kawalya ng'ayina ideology gy'aleese. Ideology eyo eba ye ng'omuntu so si eri mu community. Lwaki abantu basinga obungi bakulidde mu ngalo z'abantu balala kati goboleta ideology ng'oga nti gwogenda kubeera olubeerera abaana bo baffe bakulekewo olyoka omanye nti abaana bo bawukuza ekyo kikyamu. Teri ayina master plan ya bulamu. Abasinga obungi tukulidde mu ngalo z'abantu balala nnyo ne batukuza okufuuka abantu. Kati mugali ngenda kugamba bw'obanga ozadde abaana fuba okulanga ogatta abaana bo tobalekera bakazi. Abakazi bo ekintu kye baba bayita baawule. Buli omu alina doctrine eyiye eri omwana we. Kati gwate abaana babo gw'olina okubabuulira ekisembayo naye bw'onoogaana okutuuza abaana bo bonna oba bazadde bakazi bamalika I'm less concerned as long as gw'otudde n'oleeta abaana bo bonna n'obabuulira nti nze kitammwe kino kye mbagamba kye kyenkomeredde. Naye bw'abaana bo n'obalekera bannyaabwe buli mukazi alina doctrine eyiye gy'ayagala okuteekamu omwana we era ky'ovola nti abaana bakomekkereza nga beeyawudde bonna nti ono omwana mama gundi yamuzaalaze tebinkwatako nno. Abasajja bedda bajjajjaffe baatuuzanga abaana ne babuulirira era abakazi bedda baakuzanga abaana batali baabwe. Kana akajjanja katandise emyaka gino egya Museveni edda tebyabeerangawo. Akajjanja katandise emyaka gino egya Museveni edda tebyabeerangawo. Nebino ebintu bitandise ssaawa zino muzesikuza mwana gwe sizadde. Oyina garanti ki ku bulamu nti ogenda kubeerawo ofe oba abaana bakusooka okufa olyoka oddeko gwa basembayo. Bw'oba toyina garanti ku bulamu then toyina ku garanti kugamba nti gwe tosobola kulabira mwana wa muntu kubanga tukirabyeko nti abantu abasinze okuba basinga obungi bazadde baafa bato bakuze batya ani abakuzizza. Bw'oba tolina garanti ku bulamu nti ogenda kubeerawo okuza abaana bo bakusooka okufa gwe then olyoka osembeyo kufa mulekerawo okuteeka ebigambo ebyawula abaana naddala ng'obe nti omwana si wo omwana wa musajja. Abaana bano wadde baana babamba bamanjawulo balina obudde basinkana nga balina ekyama ng'abaana b'omusajja bwe bava mu ki musaayi ogumu. Ekikola bwe kikiwudde akatambi katandise. Tutandise tutya njala twala omukisa guno mayibaga nti entasiima ebula njuwa. Njala twala omukisa guno okwebaza
akulira oludda oluvuganya gavumenti omukulu Joel Ssenyonyi n'abantu bw'obadde najjo mu kusoma embalirira y'eggwanga gye mwabadde. Ekikolwa kye mwalaze kyabadde kya buntu bukulu okulaga nti Museveni si mukulembeze yalondebwa. Bo bennyini aba NRM n'abalireetedde ku NRM baasituse nti Nyandu azze, wabula abafu abaagala okumuggyako tebaasituse. Era kyayisiza bubi Nyandwe nakati kikyamwewuunyisa. So njagala bebaza bali nnyo okukola kigambo ekyo era musigale nga mubalaga obubonero nti tebali legit. Kale bali nnyo mubalire ddala. Naye gye mwabadde nga musoma embalirira eyo, gye badde nga basoma embalirira eyo, wenjagala otandikira vidiyo ya leero. Gwe Munnayuganda ali e Uganda nawe ali mu diaspora. Njagala olize ebigambo bino. Eggwanga weriraga wabi nnyo. Eggwanga weriraga wabi nnyo. Nazzi kuno mu ggwanga Uganda mu gavumenti zire ezaavaako n'eno nga yakajja. Bazadde baffe baakeranga ku makya ku lunaku lw'okusoma bajeti eyo. Ne batuula ku ndeereetu ezo nga baagala kuwulira bajeti bagisomye eyambye eki bannayuganda naddala aba wansi era erina essuubi kiri egenda okuba bannayuganda. Muno mwe twategereranga ebbeeyi y'ebintu ebisaliddwako, ebbeeyi y'ebintu ebirinnye, biki ebigenda okukolebwa era ebiteekebwa mu nkola. Amalwaliro gafunye eddagala bagenda kuzimba amalwaliro era abantu bagenda okuvanga ku bajeti ng'akamwenyumwenyu kazze. Nga abazadde olwo bategedde mmwanyi ebbeeyi eyongeddeko sukaali asse mafuta gasse ne kati si bwe kiri. Lwaki? Ennaku zino bukyanga Museveni alwa mu bukulembeze era n'atandika okwefuula nakyemaliro okubba obubbi eggwanga. Bannayuganda baaluuzinga oba baafiirwa baavaamu okwagala kw'eggwanga era ne byayuganda tebakyabitegeera. Ebbanga lino liweze kati ligenda mu myaka ndowooza gisukka mu 15 naye okusingira ddala ffe wano tujjidde okugenda mu birooka n'ebyobufuzi. Abantu baava mu kwagala eggwanga n'okumanya biki bigenda mu maaso. Nabagamba nti gavumenti ng'eneegwa kasita bannansi bava mu kwagala n'okumanya bikwatagana ku gavumenti etudde, gavumenti bayagwa dda. Ennaku zino basoma bajeti, teri Munnayuganda ayagala kumanya bajeti. Lwaki? Tekyalina makulu. Lwaki terina makulu? Njagala ogenda okinyinyizeeko. Bajeti ya Uganda kati si ya Bannayuganda. Nchiddamu. Bajeti ya Bannayuganda kati si ya bajeti ya Uganda Museveni gy'asoma si ya Bannayuganda. Bajeti ye its own record. Bajeti gye basoma. Basoma bajeti ya Museveni, Muhoozi, Natasha, Patience, Salimu Sale ne famire yaabwe. Bajeti si ya Bannayuganda. Nchiddamu. Bajeti baje basoma si ya Bannayuganda, basoma bajeti ya famire yaabwe. Nga bba abantu n'abooluganda bakola bimikwano. Lwaki bajeti yaabwe? Buli njagala otandika okwetegereza buli basoma bajeti sente ne zifuluma ebizimbe bitambulira ku sipiidi ya waggulu kubanga sente bamaze zifulumya. Buli lwe batuuka mu ttengetenge ly'omwaka gugenda okuggwako ekitundu ekyokubiri bajeti bagisoma omwaka bagisoma ne bajeti sente bazisasulira mu mitendera ebiri quarters bakiyita quarters. Baba bakasoma bajeti koota esooka projekiti z'abasajja bo ne famire zaabwe zitambula ku sipiidi ya waggulu. Ziddamu okutambula nga koota eyokubiri efulumya. Sente ziri ziba zisembyeyo nga zikoleze ekizifulumya. Naye gwe omuntu wa wansi tolina w'ogifuniramu. Kankunnyonnyola ofune obunyonnyofu bw'ensonga eyo. Buli luddawa. Bajeti eyo bagisoma nga bagenda gisaasaanyiza mu bitongole by'enjawulo omuli ne ministries. Njagala nkunnyonnyola otegere ensonga zino. Bajeti eyo bagisoma nga bagisomye bajja locatinze ku buli kitongole kyonna ne ministry mu ggwanga Uganda. Si bwe kiri nti ye. Buli ministry eyina project gy'erina okukola ku lwa Bannayuganda. Nkidda buli ministry eyina project gy'erina okukola ku lwa Bannayuganda. Naye ministry eyo
sente zokka ezibera active eziyambisibwa sente zibera za misaala gy'abakozi mu ministry eyo nga zitandikira ku minister, permanent secretary n'abantu bonna mu ministry ba officials. Eje emisala gibera allocated era giri addressed gimanyikiddwa. Njala soka kubuuza buli ministry eweebwa sente bukyanga tutandika okunyina by'obufuzi wali 2019 njagala obuliro ministry gye bali bawadde sente nejja ne presenting a project purpose gye bawadde sente ministry eyo buli mwaka mu myaka kati gigena mu musanvu. Kwata katuge Minister of Works baja allocatingira sente mu budget. Buli sente ze bajiwa ng'oggyeko sente z'emisaala z'abakozi abali Minister of Works. Sente esigadde zonna zina project ezina okukolebwa on behalf of Ugandans. Where are those projects? Minister of Health efuna sente ng'oggyeko emisaala gy'abakozi bonna bali Minister of Health. Sente zigenda Minister of Health zonna project zizaali zikoze mu kuyamba obulamu bw'Abannayuganda. Tugenze Minister of Education ekulirwa oba mugenzi oba mulamu saagala kumanya ng'oggyeko emisaala gy'abasomesa n'abantu bonna bali ministry eyo. Sente zibateekamu ezigenda okuddukanya ministry ya education. Project bazikola. Buli kitongole kyonna ministry yonna bagikolera budget project baali bazikoze. Tugenze Minister of Agriculture. Minister of Agriculture ng'oggyeko emisaala gye bawa abantu mu ministry nga ne minister kwali. Njera kubuuza Minister of Agriculture ekoze mulimu ki from 19 mbala kuva 19 ffe twajja batulage project Minister of Agriculture zekoze. Ng'eggwanga eddamba Minister of Agriculture terina wadde modern tractors ezisobola okulima ku mataka ga government okuteeka emmere mu materekero ga Uganda gonna Amin ge yalekawo. Nga n'amakomera gennyini okufuna emmere either basuubula nsuubule oba bagirimisa abasibe. Bwe tufuna disaster oba ebibamba Prime Minister ate akubira UN oba akubira World Food Program oba bategeeza USA ebayambeko. Bwe tufuna ekizibu wano nga kyabyabulamu Minister of Health ate emala kukubira World Health Organization egiyambeko nti waliwo viruses ze sente ziballocatinga mu project za government mu under the ministry sente ziruddawa. Kyekiri kye nakunnyonnyola nti 50% ku budget ya Uganda ne bagisoma ebitundu 5 ku buli 10 sente zibateeka mu ministry bakolesaako 10-20% 80% mu 7 bali callinga sente ezo. Kati bulijjo mwebuuza abantu bagula amayumba mu diaspora sente bazijjawa zeezo. Sente zikozesebwa spy network across the globe ya Museveni sente bazijjawa sente zeezo. Sente zizimba Rwanda bazijja ludda wa sente zeezo. Sente ziddukanya South Sudan zeziriwa sente zeezo. Sente ziddukanya Congo zeziriwa sente zeezo. Sente zizimbye project structures isme A&B simanyi mu shopping malls simanyi arcades simanyi hoteli ezebbeyi zonna katika nkubuulire. Hoteli zonna malls zonna eziri mu Uganda zonna za First Family. Bagula buguzi mannya galinga franchise ntoba Marriott Hotel oba ze Sheraton oba zaane zonna bagula buguzi mannya ga franchise n'agula erinnya n'ateeka ku kizimbe kati zezo sente zonna. Kati nga sente ezo zibasikayo mwe bagula amataka gonna mubaleesa bagwira okusetulinga mu Uganda eyo tugenda tuukayo mu bulijjo temukimanyi. Nenga mutula ne muuliza budget ne bagisoma nenga temanyi sente zigenda luddawa. Kandi ozolwa kikunyonyodde bulungi okitegedde nti sente zonna budget ya Museveni kyova they pay attention era ba making sure nti budget esomwa era ba making sure nti beewola sente kubanga bazaagala. Kati beewoze sente last week nga ne committee zenyine ezina okuverifyinga sente oba oli kumanika okukola sente committee zinnalondebwa ne baga bayise sente. Lwaki? Kubanga bakimanyi their business is to get money ba MP as long as nti basirisi tebasobola kwogera. That is it. Kati baganda bange nze ngenda baga buli mujja ne muna Uganda kyekiseero situkolwanira eggwanga lyo otherwise eggwanga libali mogeji nga temumanyi eggwanga tunde. Tuyinamu enguudo buli mwaka ng'enguudo ezo sente baziyisa. Sente ne bazirya.
Tuna project za amalwaliro kati ng'eddwaliro wano ku Ntebe Road buli mwaka baliyisizaako ssente eddwaliro nalyo lyennyini litakuteekako oxygen. Tulina amakubo mu Wakiso district nga buli mwaka bagayisiza budget ssente ne bazirya. Kati golooza nsi ki gye tulimu. Kati kyenva nkugamba muganda nge gy'oli njagala otegeere eggwanga lwe liyimiridde. Eggwanga liri mu katyabaga. Eggwanga liri mu katyabaga. Kuba tuli mu kampuni y'abantu gye baatwala bagifudde kampuni. So ekyo wano omala okitegeera bulungi nnyo n'okiza mu bwongo. Then yawo mbanja kutegeera nti mwena abadde budget abadde bakyagifa kuba bagimanya nti budget yaani ya Museveni na family ye. Ekyo mukitegedde. Bwe mmala okitegeera ngera tugende kuwa. Bogo bolinki. Bwe mmala okitegeera kati njala tugende kuwa. Wenjagala osooka ossa amaaso guno obwongo. Wewa. Olunaku lwa leero ebintu bingi badde bigenda mu maaso mu ggwanga. Naye kye mwabuusizza amaaso kye kiruwa kye njagala musooke mukitegeere. Kye mwabuusizza amaaso kye kiruwa kye njagala mukitegeere. We twogerera njala sooka obbebazaako ensusso mwatebuse. Njala obbebaza okubazaako ensusso mwatebuse. Lwaki mwatebuse? Museveni alina ebintu by'akola ng'abatuzanya reverse psychology nalowooza tetutegeera naye bannayuganda bategeera. Lwakuba ndowooza babaloga nnyo era n'akyabaloza embugondo zakyaziwanikidde ku mapeera. Kiki mwatebuse? Tewali kintu kitiisizza kikubye Museveni nga kintu ky'Abanyarwanda. Ne bulijjo abadde bepankira ku social media nga baleekaana ffe tuli Banyarwanda tuli baki bonna tebakyakola video buli omu yatidde. Nkiddamu ndoza mutegede kye bayita sovinti obunnansi bw'ensi. Nabagamba Omunyarwanda bw'otamukunamira mugiramu mpale tosobola mutegeera tosobola kutegeera nti oli mukambwe. Mwakubye Omunyarwanda mukyakuba Omunyarwanda bonna baasirise. Bulijjo mulina ekintu kye mutya naye nga temanyi nti y'ensibuko y'okulunda n'eggwanga. Njagala onoonye social media wonna nti kuliko Omunyarwanda yazzemu okwasaamirira bonna baasirise. Lwaki? Museveni yabadde yatuteza akakodyo temwaguddemu. Keekaluwa. Kyebadde babala babadde babaze balonde kabineti yonna nga y'Abanyarwanda. Bwe mmala ogironda mwagikubiddewo. Bwe mmala ogikubirawo n'ateekamu akawaayiro kaluwa. Akawaayiro keekano. Jjukira Museveni abadde akolagana n'Abayindi abali e Bungereza era nga yabaddiza ebizimbe n'amataka. Kati nga bamugamba twetaaga mu gavumenti oteekemu Abayindi. Twetaaga oteekemu Abayindi. Naye nga talina ngeri gy'ayinza kifikisingamu. Kati n'asalawo yasooka agijjuza Abanyarwanda. Then aleeteyo Omuyindi omu. Omuyindi oyo yaba afuuka diversion. Ku nsonga zaabwe ez'Abanyarwanda kati mujje ku kiri eky'Abanyarwanda mudde ku Muyindi. Ntira Museveni addidde eggwanga alyonoonye kati ate yadidde Omuyindi n'amuteeka mu gafu. Kati nga kiyabadde abakoze kuba kati manyi kuno kwe bali mu kuba mmeeza. Babadde bakutadde Omuyindi oli mbu mugendeko mufule diversion. No, njagala okwebaza mwebale ku ignoringa Muyindi. Sitera bebaza wakati mu video. Njagala okwebaza mwebale ku ignoringa Muyindi. Omuyindi ndiga nzirugavu mu ndiga enjeru. Oyo mwangu waakulaba. Naye endiga enjeru gijjamu enkwa ng'enkwa nayo njeru si kyangu kati be Banyarwanda abadde batulimu. Ngenda kusaba mu nkubi Omunyarwanda. Nembwa yesigama ennyama. Kuno kwe bali. Museveni okulonda oyo Omuyindi yamulooze papasire nga yagala afuuke topic of discussion. Eky'Abanyarwanda mukiveeko. N'abaana be batadde mu ministries ne bambi ba parliament bonna Abanyarwanda baveeko.
yayisewo ekintu ki naye mwami abayindi time nkikuba musege ne kimuluma kati bo bana abanyarwanda baabwe bibande baloza nti abana bagenda njagala okuluma balinyo balina mutegedde kibayita sovereignty n'amaanyi gammwe. The moment you focus on something which is under the law, nobody should intimidate. Uganda is a sovereign country which is led by a foreigner, which foreigner is not supposed to be in Uganda, which foreigner abolished the 1962 constitution, which was well written by the indigenous. For himself, he manifested his own constitution of 1995 where he indicated that Rwanda is part of the tribes in Uganda, which is unconstitutional. Why? Rwanda is an independent country, so you can't indicate a country in another country's what? Constitution. Nti, bwe yateekamu nti Abanyarwanda tribe mu Uganda, ate nga Rwanda nsi yetongodde, teyakimanya nti kijja muleetera obulabe. Era ko badde babeesinga okusimba amannyo ng'embwa ejja ebyayi mu ssubi. Ne batandika okanula, balina ekizibu, balina kawo mentality erimu ya so beautiful. Tuyina figure without blame bye bizibu ebyo. Tewali muntu ku nsi kuno abonaabona ng'omuntu yeeyita omulungi ng'obwongo talina. Beauty without blame. Total nonsense. Kati bo akakandu ke badde batambuza simanyi you are so beautiful. Tosobola kubeera beautiful nga tolina bwongo. Kati bo kibadde batambuza era bagenda kuna ne bamoloozola amaaso amaaso agalinga entula ezikonye nga mujjudde ku butemu. Njagala ondala social media nga bazzeemu okwasima kuba bategeddere bagenda nti abasajja tubagende mpola. Bategedde nti abasajja tubagende mpola. Ne bulijjo omusirikirira abantu bano jjukira Omunyarwanda alinga kikuluma ne kibula kati kasitamu abatabukidde nefuuka public discussion olumu yasirise era tebazzeemu kunyiga kubanga kiri kye badde bataddewo eky'omuyindi abantu bakimya maki newankubadde KFC ewoomera abali bameka bafuna ebitanda mu KFC basula mu KFC batudde abalinde mu kubanga emmere ewooma nnyo no omala ojjira era olina okudda ewammwe katosobola gamba sime muli beautiful ng'obwongo temulina era kyovula mu bintu byonna ebyonoonya amaka ga Uganda musinze okwona amaka ga bannayuganda bonna bwe kitunulemu era kyenva mbagamba nti wadde amapapaali gawoomera buli alya naye teryasobola kutwala mupapaali guzimbisa nju kati bano abantu balinga amapapaali miti gy'amapapaali ate nze sibatya kuba sigenda kujjamu kukima ddagala oba kukima mmere nno bino ngenda bibagamba muli mapapaali agawoomera buli agala okulya naye kituuka ku kuzimba teryasobola kweyambisa mupapaali genda kuzimba nnyumba tesobola kuwangaalawo ekintu kye mulina weapon age ya kiwojjolo without kiwojjolo nothing else what can you provide mu kiwojjolo kuba kibamanyi nothing else tasobola kutuula kuwa ideology no njagala netira omuntu olugubaga nti ava mu famire zabo nga alina tebalina ideology no kiri kimu nti system kiwojjolo that is it bamanyi nti abasajja ba Uganda mwenna muwaafa biwojjolo this time around abantu bagenda kuzuuka bategeere gwe omuntu nojja neweesetinga neweetega omuntu with the purpose ng'okimanyi omuntu tomwagala tewali kintu kisinga kuluma muntu muteeka mu maka go bamwagala naye nga munda muli ayinamu akasenge ono nja mutta ngenda mwawula ne famire ye male ntwala ebintu bye naye nga n'abaana talinaako baana bw'aba ayina abaana nga bali abaana bataano at least alinako babiri abasatu si babiri ng'oma kye kitegeeza wadde abaganda wadde banyinaffe babi balinga badde banyinaffe babi naye at least kiri yaddeko ng'omumweru ne bano abantu teri muntu agenda kujja mu bulamu bwo naye ng'akimanyi bwana aliwo yeggamyewo nkuba ndikuviire ku ntono lwaki ndeekana naawe someone explain this more than what I'm doing right now njagala owulirize bulungi nnyo mulyoke mutegeera abantu bano tambuza akatambi
tambuza akatambi wulira Munnarwanda osobola okufumbirwa n'omuzaalamu abaana 6 n'asigala nga takwagalangako naye nga alina kyanoonya olunaku lwalifuzaala omwana omunnarwanda gwalimanya nti ye mwana abasigadde si baana ekyo kankikubuulira amaze ekyo kimanye osobola okumuleeta awaka n'aba nga azze kulunda nga mulunzi naye nga eimu ye endala n'amaliriza nga n'ente zonna azitutte oba teyagoba Abannarwanda bazaala 88 mekaawo nali katono n'abagoba naye abantu ewaffe baakubba enumwa n'olwaleero kaakati n'obwogenda kati musaidizeeyo ojja kusanga ng'enkolagana y'Abannarwanda n'abantu ba bulijjo yagaana kubanga omunnarwanda waali nobwamala emyaka emeka lazima asigala nga munnarwanda teri munnarwanda agamba nti nze nagenda Uganda nasenguka oba nti ali mu Amerika asigala munnarwanda era yamanyi nti eggwanga lye lye Rwanda era bwe lwatuuka e Rwanda manti nzize waka naawe asigadde abeera takoze eki taliyo ekizibu kya Rwanda kiri nti bo balowooza nti Rwanda temala waliwo ekiseera wekyatuuka nga bala baddayo nga General Mugisha muntu taata we yazaalibwa mu Uganda n'akolera mu Uganda buli kimu entungamu okwakoze ebintu by'amaanyi era bamuyita muntoyera naye yali agala kuddayo e Rwanda nibamugamba togenda kudda wano ng'okyalina gundi bijjeeko byonna gye nga tolina nga bakagambye bamugamba n'atagenda bwe yali agenda kukolayo ki olwakitegeera naye nga ye awulira alina okukola ki omwana enkupu eyeekuna naye nga ewaffe entungamu tewakyalina agamba nti ewa muntu yera Bannarwanda naye nga ye agamba mu mutwe gwe agamba nina okuddawa nokudda Rwanda so omunnarwanda nemwamala emyaka emeka amanya nti ensi ye Rwanda abali wano bonna miliyoni z'oyogera zonna zimanyi nti weeziri mu Uganda naye zituddewo obutuuzi ensi ye Rwanda era kyova olaba essaawa yonna bagenda e Rwanda n'afuna empapula z'e Rwanda ate nezeeno n'abeera nazo Rwanda olw'okuba nti yaremererwa okwakomodetinga abantu baayo ng'egamba ntono kireetedde okuba nga buli muntu yenna eyandiyagadde okugenda e Rwanda asigala mu nsi gy'alimu naye gwe omutima teguteredde they want to go back home bonna baagala kugenda nobwonaokola otya they want to go back kati miliyoni namba ey'abahutu abadduka mu Rwanda ne bagenda e Congo ne bajja mu Uganda ne bagenda erudda wa abazzukulu baabwe olowooza banaafiirayo nga tebazeeyo e Rwanda I'm predicting the second genocide if they are not serious in Rwanda ejja kubaayo Kagame nobwanaakola atya n'abanyiga n'agamba nti abafuze takyagala kuwulira muhutu mutuusi n'emitima gyabwe gyakaluba they will go back and at some time if they go back bajja kukola ekikyamu wano abali mu bukulembeze ekinaavaamu ye genocide ekyembi nti genocide eno eyinza okubeera ate mu East Africa kati weetuuse kubanga ne Rwanda tebajjaayo kasi katono n'obwolaba bwe babeera tebakola ki tewamala naye buli gye bagenze wonna gye babeera yonna tebateredde emitima giri waka so bateekwa okubeerawo solution nga solution eno erimu abali bukulembeze Rwanda kaakati n'abakulembeze ba East Africa kyova olaba kyensapootingako Prime Museveni kwe kwagala kucreatinga East Africa ng'eri borderless abantu babeere nga balimu okwekwasa kubeera mu Rwanda babeere awalala Abannayuganda bagende awalala naye ate ng'ekyo nakyo bakikola nze nkimanyi andayi. Alright. Ensonga muziwulidde. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiruwa. Ekikulu kyekino. Najja nemba story ya Professor Badiru Katerega Mwagiraba. Wenzijidde ku mpewo olwaleero nfuna wano complaint za family zisasise nga abazisasiza baani beebo. Waliwo ne musajja mukulu olwaleero bamuziise saazi bamuziise olwaleero bamuziise olwale bamuziise eya Musani mukazi muki Munyarwanda wabula ekimussa omusajja kipresa za mukubi mutya omukazi oyo yazaala abalongo bamala okuzaala abalongo nayongerako n'abaana babiri
abaana babiri bamala obbongerako n'alaaza omukazi n'amanya nti geesaawa n'asooka n'amugobako aba family members n'amugobako n'abaana abakulu n'amwefunza bw'ati bw'amala omwefunza n'atandika omukola buli kyayagala omusajja bambu yafunyeemu enkenyera okulwala omusajja n'amusibira mu nju musimaka n'amusibira mu nju afiiremu bamusibidde mu nju afiiremu wadde omuntu leyazaalibwa abuuzabuuza n'alyoka ategeera nti omusajja ali mu nju agenda kufiira mu nju ne batwala Semaka mu ddwaliro Semaka teyasobodde kulutonda n'afa bw'amala okufa famire etuula bayita omukyala bamugamba mu Buganda manya abalongo bababikira famire egamba twagala kubikira balongo nti Saalongo yafudde ng'omukazi abagamba kikafuuwe zibimwogera sibimanyi abaana bange tebababikira kikafuuwe abaana bange tebababikira kitegeeza nti abaana si baani si ba musajja yafudde kati bano abaddako nabo babe naye ng'ekigendero kyadde kyakutwala mu maali ya musajja kyensembye okumanya sitegedde oba aziise oba abaana yabatutteyo naye ng'ate agenda kujja akyunye famire n'ebintu byonna bitwale be bantu betwogerako bamuziise olwo twogerera kati saa 2 nnya ndowooza bamuziise naye ng'abalongo yabaganye obbabikira era n'abaddusaawo kati be bantu betubagamba kati mwina kyemutamanyi tulina virus erya East ne Central Africa virus eno bagiyita batuusi bwe mbadde mbasomesa ekigambo kye bayita integration n'ekigambo kye bayita assimilation ekigambo integration na assimilation bigambo bibiri bifaanagana naye omuntu gwe bayita omutuusi tasobola ku assimilatinga oba ku integratinga. No, it is impossible and it can't happen anywhere in the world. Tusi, they can't assimilate. Tusi, they can't integrate. They want ever to be occupiers or to lead. So, okutambula kwabo all over East Africa, tekuli purpose nti baagala kusettlinga or to integrate. No, is to capture or to take over. The only two tribes which I can assimilate is the Twa and the Twa and the Hutus. Kubanga Abahutu Bantu. Era Abahutu bazibu nnyo bakwawula naffe. Era ne bw'osoma information yonna okudda mu 1912. Those who integrated in the different areas of Uganda, they were Bahutu. Kubanga we are the same people, we look the same, apart from that we are coming from Rwanda. But the Tutsi, they can't integrate, they can't assimilate. That is it. Yensonga lwaki ntitiera tebakkiriza na kubawasaamu. Era kyokka ne baatuuka mu Maserengeta beetuuma Abahima. Be baasanga be bayita Abahiiru, Abakopi. That is their way of taking their life. Beefula baspiya mu buli kintu kyonna. Kati waliwo kaasa oba kansa ali mu kulya East Africa indirectly nga temumanyi naye nga kaasa oyo asibuka Uganda. Uganda ly'ezzaaliro eri mu kuzaala kansa ya Africa. Naye nga mbadde mutyo gyogerako bwe mwatandika odyogera baga nti spreading a hate, spreading a propaganda against one tribe. No. We should be very brief and precise when we're talking about these issues. First and foremost, Uganda is an independent country with 52 known tribes. Which tribe is allocated in a different area of the country? Where are these people allocated from? Where do they belong from in Uganda? They don't have anywhere where they belong in Uganda. Constitutionally by the law, it's enough. So, to intimidating amutukugamba mazima. Njagala tandika obagamba ekigambo kino. Buli lwova noyogera amazima, oba oli agenti okola hate speech. No, that's not hate speech. Kubanga bo, when they sit during night, they discuss how to erase you out. So if you don't discuss to expose them, that means you wake up one day nga toyina woli. So it's your constitutional right to know your responsibility as a Ugandan. So tebaddamu bakutemba simeyo mu spreading a hate speech. No. Fena tuli baddugavu, tuli kwa Africa. Omuntu bw'ava gy'avudde, bw'atuuka mu kitundu,
omuntu asobola okwasimiratinga olya bulungi nnyo n'afuuka ekitundu kumwe n'atambula n'obulamu era ne yeeyita ekyo naye omuntu atayagala kufuuka kitundu kimu kummwe abeera mubi nnyo. Ekitundu ekyokubiri kitandise. Kati ndi wano mugenda kufa ate nze seetaaga mufe mwena muveewo abasiike naddala ng'oli bwakabano. Tutandise bwe tuti ekitundu ekyokubiri. Buno bakajira busindikira bannayuganda mwena gye muli. Oba oli mu diaspora tetegeeza nti oli mu America, Canada, Bungereza oba mu Europe. No diaspora as long as tuwava mu Uganda n'ofulumamu. Buno baka bubwo. Nyongera kukubiriza omulango gutakungula nti enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'ekyusa. Tulina okwaffe okwaboobwe ly'eggwanga Uganda. Gy'osibuka gy'olina nnyoko n'ekitabo gyonna ne jjajjaawo ng'oli Munnayuganda. Yonna gy'oli wagenda kunoonyayo obuddamu na ku buddamu ayo obuddamu eriyo bannannyini nsi ezo. Era bannannyini nsi ezo tebabalaba bulungi newankubadde mulina ebyoboogerako nti olina passport wafuna obutuuze ozadde nno era osigala oli mugwira. Era bwe kiba kitabuse nga bakitandise okutabuka kitegeeza nti ojja binnyika mu nsuwa odduka olina okudda ewaabwe. Naye ogenda kudduka otyo odda ewaabwe nga gye wali oyita ewammwe abagwira batuttewo. Bagwira kya batutte eggwanga lyo. Ngenda bakugamba amawanga gano wammanga gatekinze ova eggwanga lyaffe. Kuliko Abasomaali. The Somalis community in Uganda, they don't integrate. They don't assimilate. Enchikuddemu ekitawanya Abasomali all over the world, they don't assimilate, they don't integrate. Ebigambo bino byonna bina definition yemu nti Abasomali bajja mu kitundu okusenga, tebakkiriza kukyusa bulombolombo na nnono zaabwe, era tebeetaba mu kufuuka bannansi na kwegatta mu bannansi kufuuka ggwanga. Asembeza Musomaali munne, awasa Musomaali munne, lwaki lya mukime waabwe ne bakola community nga y'Abasomaali nga tebeetaaze kwasimiratinga kufuuka kitundu kikimu ku ekyo. Kino kye kiri all over the world. World over, Somalians, they don't assimilate, they don't integrate. So, nenga ateteka lisoma nti when you become a resident of that country, the law says you're supposed to integrate. Osobola kuintegratinga n'ofuuka ekintu kyekimu ku community. Mwabali wana bali Bungereza, abali mu Canada, abali mu Europe, abali mu America. Lino eggwanga lyasimiratinga obali integratinga. Abali Uganda okwaboobwe ewali Abasomaali, do they integrate or assimilate? Babakkiriza okuwasa abaana baabwe? Babakkiriza okufumbirwa abaana bammwe? Babakkiriza ne businesses bazikola boka balina ka comment nga kaabwe k'Abasomaali. Teri muntu yenna mu Uganda akkirizibwayo. So this is against the law of Uganda. Time egenda tuuka nga Abasomaali they own land and properties. How are they going to treat you in their own motherland Uganda? I'm asking you. Nkubuuza, time egenda tuuka if we don't fight for our country, time egenda tuuka nga Somalians they own land and properties in Uganda. How are they going to treat you or treat your children or your grandchildren if they own land and properties in Uganda, if they don't assimilate or integrate? Kitwale nga landlord waine ekyapa ky'ettaka mu Somaali. Oyagala kusaba kyapa yinza kikuwa. Kitwale nti landlord wo gopangisaako ennyumba mu Somaali agenda kuyisa atya. Kitwale nti Omusomaali yalina leasehold ku property gy'oliko asobola okuzaala obujja endagaano eyo. Eno
eno video yalira atayina bwongo okusaba ogireke naye mujja gitegeera kuba bali bagenda gitegeera so nkuwaddeko eggwanga limu. Tugenze ku South Sudanese nkumenyera amawanga gali mu Uganda, these are foreigners. Tugenze ku South Sudanese. South Sudanese, they don't integrate and they don't assimilate. But as we speak right now, Sudanese own land in Uganda, own properties in Uganda. If I may ask, we have a well-written constitution which states that no foreigner is supposed to own piece of land permanently. No, they're supposed to own land on lease basis with the help of the indigenous Ugandans. But unfortunately, the first tribe I've mentioned and the second tribe which I've mentioned, they have permanent right to own land and properties in Uganda permanently. Here is my question. If these people, they don't follow the constitution of Uganda in the laws which are already written, like assimilation law and integration law, if they can't assimilate or integrate with Ugandans, do you expect them to treat your fellow Ugandans well? Or your relatives? No, they can't. Why? Because they don't assimilate, they don't integrate, but they own land and properties in Uganda. Ochitegedde. Tugenze ku Eritreans. Eritreans, whenever they were across the globe, they don't assimilate, they don't integrate. Check in Europe, UK, USA, Canada, even in Africa. They don't assimilate, they don't integrate. Why? These people are not good people to deal with because they don't associate with people who are non-tribesmen. Right now they own land and properties. How will they treat you if you're not among them and if they don't follow the law? Munja genda mutegera bintu bino. Zino video sisa kujjamu mpale kulaga mabere kubakola bintu bya kisiru. Nze video zensomesa kuzuula kubaza okusabwongo ku bintu mugendo tuka kono ngenda ate fane gwanga ya feri tulamie tetukyane byakola nkugambe ku gwanga namba 3. Kuno kuliko abantu bali mu nsi ezakuledda nga zino comment gye ziri. They don't assimilate. Ne bogenda mu Africa mu society zaabwe, they don't. Era bwe batuuka, they make sure abantu abaddewo bavaawo wonna ne wayingirawo tribes zaabwe zokka. Lwaki? Bakikola systematically nga bayambisibwako amateeka gavumenti amanafu nti tosobola ssanga mu ggwanga nga America, Canada, Bungereza nti bano balina extra rights nti Omungereza aba ali ku apartment omusomali w'omutubuti agenda kujja agirinyise tekiriyo kiri mu Uganda wokka because abatufuga nabo bagwira. Kansanga, Gaba, Bunga, Mengo Chisenyi, Lubaga, wayonna abana Uganda bagobi bitundu bano batekinze over. Why? Kubanga amateeka manafu. Tugenze ku Indians. World over, Indians, they don't integrate, they don't assimilate. Nchidam tugenze ku bayindi. Indians, they don't assimilate and they don't integrate. Era bakulietinga amasomero agaabwe, amasinzizo agaabwe, communities zaabwe, they deal with their own people. Bewasaamu kyovula nti n'abakyotala abasinga obungi mu Uganda bonna bava mu family z'abasajja bayitanga the Indian coolies. Indian coolies be basajja abayindi abaleetebwa abangereza okuzimba rail line okuva e Mombasa mpaka Kampala negendako ne Tanzania. Sikati bana abayindi abaleetebwa ba Indian coolies bagenda okujja mu Africa bajjanga n'omungereza abajjeko documents zonna nga balina kumaliza mission yaabwe ya kuzimba lwere tebalina any kind of documentation. Kati bano in the process basinkananga bannyinaffe banyinafu okuba nti balimu katado bakangi nnyo balooza ali ku muzungu ng'amufunisa olubuto. Bw'amufunisa olubuto abaakoze train okuva e Mombasa
ne bayingira Uganda yonna gye gyayitanga baalikanga bazaala abaana bo mpaka kaseese kyovula nti era ogenda okugobera trend ya railway eyo oluguudo gye lwayitanga wasibuka abakyotala bo si bazungu no. They are the product of Indian coolies abajja okuzimba rail station eyave Mombasa mpaka Kampala. Kansubire nti osoma soko onye kumaze tuli mu politics. Tuli muchi so abayindi bulijjo baba Museveni Amin yali mubi. He was a great leader because at one time Amin gave a chance to Indians in Uganda. He told them, I'm trying to control my economy, but for you, after getting profits, you take all the money outside of the country. You take the money to UK or to India. You left my country without revenue. So, I'm requesting you either to assimilate or to get citizenship in Uganda so that the money develops the country. But the Indians didn't accept his request of becoming Ugandans. So Amin had no option. The option which he had is to chase them away. But remember, Amin paid all the Indians. They were paid fully. Each and everything they left in Uganda, they were paid fully. Don't be fooled by Museveni and other people in Uganda. It is on record. Let Idi Amin Dada paid all Indians whatever property or land they left behind in Uganda. They were paid. So the reason as to why Amin chased them, they were controlling economy as well. They were taking all the money from Uganda to India and UK. Nabagamba no. Chemukola chichamu. Gwanga lingeri tibaterikula. Njagala mbawo obutuuze mufuke bana Uganda sente zonna zimukola nga zikulakulanya gwanga ni mufuke bana Uganda baga nabagamba kale mukama yandoseza mujifulume ibajifuluma tugenze kuba China. Aba China, they don't associate, they don't integrate, they don't assimilate. Tebawukana kona bano. Teri mu China muntu asobola kugenda n'agula ekijiko kya ttaka. But in Uganda they have right on land, on property. Teri mu na Uganda asobola kugenda India n'agulayo ettaka oba owninga property. It is impossible n'okufulumyayo sente. Lwaki? India is for Indians only, and it's called the Incredible Indians for Indians only, not for any foreigner. It is very easy for you to enter with money in India, but it's not easy for you to get out of India with the money. The money remains in what? In India. So don't be fooled that these people, they love us. No. Tosobola kugula ttaka China, tosobola kugula ttaka India, tosobola kugula ttaka Eritrea, tosobola kugula ttaka South Sudan, tosobola kugula ttaka Somalia dok owning a property mu nsi zino. Tukyagenda tugenze kuba Ethiopia. Same story, same scenario. Kati mwena kyembadde temusobola kwetegereza bana batuusi balina same behaviors n'abantu bano bennyini bembadde njogerako. Teri munna Uganda oba Musoga oba Mutoro oba Munyankole oba Mulugwala yali agenze kola gamba nti I own properties in Rwanda including land and house or any property in Rwanda. Wali omuwuliddeko? Bwabakirina bebana abanyarwanda bali mu Uganda bali mu ministries oba bali befuna nti bana Uganda nga si bana Uganda, but teri indigenous munna Uganda akugamba nti I own an acre of land or 100 by 50 piece of land in Rwanda. Jali omanyiyo? Oba I own a simple house in Rwanda ngoli munna Uganda. Jali? Jali. So amangano genkumenyedde omusanvu gaina same similarities, but tribes enkumenyedde they are taking over the country. Gwe wofuna ebintu bino.
because bobo yaula bana abatu n'abahutu abatusi tobateekamu abatusi they don't assimilate and they don't associate, but the Hutus they do assimilate and associate. Era babawulira mu mangu na kibagamba nti omuhutu mwangu wakubulira mbantu bonna bali mu East Africa notamutegeera. That is their nature kubanga they are Bantu, but the Tutsis no, they don't. Katolita kutisa mumwogera kuba nekisookera ddala first and foremost Uganda y'abanna Uganda. Nchiddamu olina abayogera olusogo dumalayo nga teyeyita munna Uganda ng'akyeyita munyarwanda eyombwa. Olina abayogera Uganda dumalayo nga teyeyita munna Uganda eyombwa. N'abayogera olunyankole naye ng'ate akyeyita munyarwanda eyo dogo mabuja. Uganda is for Ugandans. If you wish to stay, you should stop calling yourself Rwandese or person from Rwanda. Many Rwandese people, they assimilated, they become part of Uganda and they are Ugandans. You can't call yourself a foreign country when you are in another country. Even though you can speak a language or you own property. No, it will cause problem to you. Nebo nobo yogere nnimi zonna ng'ozibole mu Uganda nenga toyito okyeyita waggwanga ddala eyo ideology ya mwenfu. Tosobola kubeera he ne she at one time. Era bakufunira erinnya Aphrodite. Tosobola kubeera he ne she at the same time. Yes, you can't be. Ne waliwo erinnya erikugeneralizinga Aphrodite. Kati mwe muli ki? Ndi muna Uganda, ndi munyarwanda. Ate nze jarafuka munyarwanda mu Uganda. Nga n'ennimi zammwe temusobola zikozesa you fear. Tesobola. N'omuntu alina ebitundu ebinjawulo bibiri eky'omusajja n'eky'omukazi balina erinnya erimugeneralizinga limu nibagambye. Ne kati mwe nze ndi munyarwanda ndi muna Uganda mwe mutuzeeko wansi entwingiriza mwe n'emitwe gyammwe. Mulina okubeera ne belonging where you belong. If you decide to be in Uganda, become a Ugandan, period. Bana Uganda mbeka bagende balekandira Rwanda nga mulekandira eno mu Uganda. Njagala mudeta video emu ngalo na Uganda avudde yavudde ng'alekandira Rwanda. Byomulekana wano mu Uganda. Mwe wadde ddembe lingi nnyo. Sirabangayo na video muna Uganda ng'alekandira Rwanda nga muli bulekana wano mu Uganda. Muloza tuli basiru. Nakino kankibagambe. Bw'oba olina obutuuze bwansi bbiri kye tuyita dual citizenship, genda okikebere ku Google, nyinza nekikuwako wano proof. Gwali omunyarwanda asinika ebinnyo ebikulinga ng'embazi za tulakita, kano kawuli oba tokamanyi. Bw'oba olina obutuuze bwansi bbiri nti oganda toli munnayuganda olina n'owe Rwanda, oli mu nsi nkyamu era toteekeddwa nakola mu Uganda, kimenya mateeka. Dual citizenship tekukkiriza kukola mu nsi eri kubanga oba mugwira. Mu nsi gy'olimu oyo oba mugwira, kitegeeza olina kujja mu buusi kukyala toteekeddwa kukola kubanga emirimu egikolebwa mu Uganda gya bannayuganda. Ekyo kiri clear. Eriyo bannayuganda nga yasuula obutuuze bwa Uganda n'afuuka mu America. Bwajja mu Uganda asaba visa ku kisaawe ente wagisabira online bako embassy ya Uganda. Ne wansi eri ku visa gye bamuwadde kuli koti, he or she is not supposed to work in Uganda. Kati mmoja mukola mu Uganda mukolanga baani. Wano video. Linda ko.
Njagala nkubuulira ensonga zino nga nkuwadde ne proof oba evidence. Ekintu kyenjogerako okitegere nga nkigamba okirabako bulungi nnyo. Saagala kuwa kintu nga togenda kitegeera ng'ogamba musajja yayogedde biki bye besitegeera. Mwe Bannayuganda mwebuza amagezi ebiseera ebimu mwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Ngera kuwa obujulizi buno obutegeere. Mwe wano video zino za bwongo kati kankulage wano. Kankusomere ekipapula kino kirabe bakisoma bweti. Directorate of Citizenship and Migration Control, the Minister of Internal Affairs, Republic of Uganda, Uganda e-migration system. You are required to print and carry along with this authorization as you will be required to present it at the point of the entry. Visa for 90 days. Uganda ordinary stroke tourist visa for 90 days. Oyo muna Uganda yafuka Mwongereza nga talina katabo ka Uganda yafuka muki Mwongereza asaba visa bamuwenda ku 9. Kati bamuwenda ku 9 bamutera bamugamba wansi. This travel authorization is valid for travel within 6 months from the date of approval. Work is prohibited on muna Uganda. Work is what? Work is what? Muri mu Uganda muzunga ngomoka mu overalls ezaba makaniba mu ekatobo wa kiseka muzunga muri mu Uganda mutambula muzunga muri ngansere kubanga amateeka tegasobola bakwatako. Muri mu nsencha temutekeddwa nakola bobanga olina obutuuze bwa Rwanda ngano wa Uganda obulina. You were in the wrong country and doing wrong business. Amateeka tegabakkiriza. Kati mwena mbalete mukimanyi work is prohibited. Mwena abanyarwanda bali mu Uganda nga muza muri Banyarwanda nga mwina obutuuze bwa Rwanda. Working in Uganda is prohibited. Mwenja bakuba nembwa yesigama ennyama. Olwokuba amateeka e Uganda tegakola naye amateeka amawandiike mwegali bulungi nnyo. Emirimu gyonna egikola mu Uganda gy'Abannayuganda strictly Ugandans. Strictly for Ugandans. Kati kankubikkulire. Ng'oyagala kumanya nti eggwanga lyaffe balitutte era tuli mu kwasamirira twebase. Genda mu Kisenyi. Abasomali abalutti aba Ethiopia balina amaduuka, balina supermarket, balina restaurants, balina buli kimu. But they are balina okufuna operation permits. Bonna ogenda basi tekuli ina operation permits. Wabula Nakigudde, Mukasa, Kagoda, Akik, Kembabazi, oba Mbabazi yatandise omudola gwa chapati mwagumenye. Aina boda muzikwata ku machano lweggulu. Genda Makindye yonna. Gabawa yonna. Those people are operating local businesses. Zebatalina cooperating. Tebalina operation license. Wabula munna Uganda mu bitundu batasobola cooperating amu wadde wiki nga state council tennamukwata kugala boutique ye, tennagala restaurant ye, tennakwata pikipiki ye, tennakola kiki. Then nga Nyando Soferi tebabulwa saba gwira ayininaga nti mu kima kye Dubai mugenda mu ddungu. If people have failed at their homeland because you give an opportunity to foreigners to take over their local business, what do you expect Ugandans to do? Ugandans are very clever and hard-working people.
The only alternative they have is to get passport and leave the country peacefully. You are looking for taxes, but taxes are supposed to be paid by Ugandans. Foreigners do not pay taxes. Why? Because you yourself, you stated that any foreign investor, he should be given 5 years of free tax holiday. And you give even, you go further, you give them free land. Why don't you do the same to Ugandans? Why don't you do the same to Ugandans? Omwana tewali mu Uganda tasobola kutandika business talijo. Teri mu Uganda tasobola kutandika business neba ya metwalo 10 asobola gitandika. But system tasobola bakkiriza kutandika kati mulamu. Neno dira basajja bayina restaurant, bayina zi boutique, bayina mall, bayina bichi bavuga boda bayina restaurant, bayina buli kimu. Tebasobola bakwatako nga teje mbona bagana gye badde bakola. N'owo omusajja omugwira emyaka 5 nga tasasula musolo. Ng'omwana atandikawo ka boutique wali. Monnaku 7 nga yakakagulawo City Council n'esonga. Revenue n'esonga. Naye ng'omugwira oluyingira mumuwe ettaka lyabwe n'emyaka 5 nga tasasula musolo. Omanya babbi kye bakola abo. Bwe baleeta ba investor babawa taxpayers money nga capital, starting capital. Amwadde free tax holiday emyaka 5 ne bakwata neserezo mu omuso ne bazimuwa ne bamuwa n'ettaka lyabwerere. Kati bwe kiwere emyaka 4 n'emyezi 6 oyo investor ng'akyusa amanya company ngiri agidikirere company yafa yagwa company ngezukira amanya malala kubanga ye wala okusasula emisolo giri nga company yawezezza emyaka 5 either nga company agitunda nga agiddukamo oli ompya nga agiryesanga company empya bwe bati batuzanya. Kati gomanyina ze taata wange ng'okera ku macha ng'ogenda ogula ebintu Kenya oba ewe China ng'obireeta mu myezi 6 oba wagudde. Teri yonsi ewa foreigner more opportunities than Uganda, and you make sure you fail Ugandans. Mu making sure mbasudde ate mu opportunity bagwira. Ezensi zonna enkulu gye muwola ssente bannansi baazo bwe bakola omusolo gwe babawolamu ssente ezo. Do you copy that? Banayuganda meka balina business e Rwanda? Oyagala kunga ti Munayuganda abalina milioni 5 n'atandika ka small scale company baka small scale business nomwa 5 year of free tax holiday tasobola ku establish nga nakola business. Bobo sobola kuwa investor tax holiday ya myaka 5 lwaki omwana gomwa boda eya loan abana tukumala ogoloni boda ne bagitwala. Bobo sobola kuwa investor emyaka 5 nga tasasula musolo lwaki omwana yewola boda mutekako musolo with immediate effect. Lwaki omuntu atandika edduuka mutekako musolo with immediate effect. Nchiddamu teri Munnayuganda atasobola kukola kutandika business yetaliyo ne mu making sure bagwa. Dai muri kodi otunule baloko investors bonna abayiro manufacturers bagwa. Baloko manufacturers bonna bagwa ne muletamu abamwe. Baloko investors bonna bagwa ne muletamu abamwe. Ekyamini kyatayagala kuba amini yamanya nti Uganda y'Abannayuganda era okufuna omusolo nagujja Bannayuganda Uganda kubanga yabaki Abannayuganda. Munnayuganda tagenda kudduka wabula omugwira asobola okudduka ng'amaze okufuna kyayagala ekyali ku Munnayuganda. Kati mmwe Bannayuganda abali eyo njera soka bategeeza bakulu.
abasajja bonna bagera bali mu Uganda tebayina operation licenses okuli aba South Sudan, aba Eritrea, aba Ethiopia, aba Somali, aba Yindi, even the Tutsis tebayina operation licenses. But why do you force Ugandans to get operation license by force if they fail to close their own businesses? Nose closing. No making sure nti ba locals overterawo the Tutsi learning scheme nga yabanyaruda across the country nga bayina bawa sente forcefully nga batagetinga properties zao. Is that development? Notiko Manilenda nga bagwanga limba Tutsi. Nga their main aim is to give false loans to people. Ate maleba taking but properties zao. Nole kama awandise ndagano nti otunze nga atakuwadde milioni nga atola property ya milioni ya 3. Ona kwa milioni 10 atola property ya milioni 10. Nemugenda mu court n'omulamuzi nga system agimanyi bwetambula. Awatwali mu Uganda asobola kwerisa basobola okwerisa, but the problem is government yaba failing. Ensonga tutula na system ekyuke. Bagande tuli kuno kwererejja tubagamba ekituufu. Kati kamalo balangira mutegeere muli ku kitegeere. Njogedde bigambo bino byonna mubitegedde bulungi nnyo nti ye. Ndi wano bategeeza kino mujja kirabako n'okubanga mukirabako. Era nsiba nkibalangira. Buli nsi etuula kusala ntotto bw'otya bwegenda ofulumya abo abatali bansi eyo newankubadde baafuna obutuuze. Buli nsi okuli America, Canada, Bungereza ne Europe zipulaninga bw'otya bwe zigenda ofulumya abantu abo abaali baafuna obutuuze. Bo abadde bannabafuna basinga obungi cases zaabwe zonna ne hearing zaabwe zonna baziyimiriza ezimu bazikansolinze. Mwabalina obutuuze bagenda bakola batya nga ne passport ogirina. Kino gasookera ndo sibirayo eyo mu nsi zammwe wabula nfuna intel. Genina gangamba oba oli mu America ng'olina akatabo muli jimu eno eriko any slight mistake gy'okola ngeri against etteeka lyonna bw'omusago gwonna gw'okola gusobola okuviirako okuluzinga obutuuze bwo. Ekyo badde okimanyi. It is a part of the mechanism gye balina kati. Ne bw'ozza musango gwa traffic ne bw'oleekaana buleekaanizi muntu ekintu kyonna nga kiriko omusango basobola okuwaabira kisobola okukasazisaamu obutuuze bwo mu nsi ezo. Ekyo bakitaddewo ekiri kiri underground temukimanyi. Kati ng'oyagala okitegeera omukulembeze aliko mu ggwanga lye mumanyiro n'eddene avuluza World Cup yonna n'agiteeka wansi. Lwaki? Akendeeza bantu kuyingira mu nsi zaabwe okubagamba nti Africa kanyaka kaabuyonjo yali mutuufu. Lwaki? Mulina buli kimu naye mulese system ez'abakulembeze babafuga enfu zoonoona amawanga gammwe ate nga bo babatwala babba batwala eri. Muganda ngenda kuga buli ekintu ekiri mu America kisobola okukolebwa mu Uganda. Buli ekintu ekiri e Canada kisobola okukolebwa mu Uganda. Ekintu ekiri e Bungereza kisobola okukolebwa Uganda. N'ekintu kiri kisobola okukolebwa naye obukulembeze obuliyo bufu. Tebaagaliza bannayuganda kulaakulana. Nkubulidde ministries bwe zikola. Buli ministry bakola soma budget efaako ne percent ne project zerina okukola. Project ministry yakoze project netukiza sente bajiwane mu budget kiriyo ng'oggyeko sente z'emisaala. Kitegeeza nti system erina okuvaako tuzeeko system entuufu kye tulwanirira. Kati baganda baffe mulabye ekyatuusewo mu Belfast kibuga kiri awo kiri mu Bwakabaka bwa Bungereza naye kiri eri mu Ireland bwawa Northern Ireland ne Ireland saako ne Scotland. Kati wadde obugulumba awo bino y'okulwanagana awo ne bawa ekyaguddewo. Naye
ebiriyo abayina obutabo misinde gye badduka tegimanyi n'atalina butabo. Era buli omu mugamba dde waabwe akatambisa akaapolodinze, I'm very sorry. Kaka bano bengenda okuzanyira bannayuganda baganda bammwe, bano bengenda okuzanyira baganda bammwe si bava wala baawo. I only got my passport, my laptop and my uniform because I have to go to work. Can I really be able to stay here? Will I be safe because of what happened and the whole experience? So just know I'm scared. Those poor women, absolutely clearly terrified. Those are real fears of real violence that could be enacted on them. Could have been last night, could have been the night before, could be tonight, could be tomorrow. Who knows how far this is going to go on? And I'll tell you, they have every reason to be afraid because in a story broken in The Guardian just before we came online, they reveal that a monitoring group has been giving information to the police service of Northern Ireland for the last 8 months about how far-right groups in the city are circulating the addresses of black and brown migrant families in Belfast. That is terrifying. That is like 8 months worth of gathering information on people because of the colour of their skin, about where they live, just waiting for the moment when something can kick off. That is terrifying. They are so accustomed to not treating Bannansi buli lunaku badde bakolanga profile ku bagwira naddala abaddugavu. Bannansi bwe kiri mu Bungereza yonna, kubanga ntogera ku Bungereza wadde kiri mu Ireland, mu Bungereza eriko Scotland, eriko Bungereza yennyini, eriko Northern Ireland ne Ireland, ninga bonna begattira wamu. Kati bali babadde bamaze ebbanga bakola profile ku buli mugwira yenna naddala balina kale ne yange. Bwe kiri mu nsi zonna tebakulya ssente. Muganda wange ali awo ina passport ya Bufaransa. Abafaransa bakumanyi gye wava gwani time egenda tutuuka bajja kufuutula. Passport agijjusa mu dusty bin. You have to save your life. Muganda wange ensi gy'oli mu Europe awo. Omuzungu buli muzungu yenna amanyi mmwe mumazeewo life yaabwe. Era babamanyi w'osula mwenna bamanyi amanya gammwe buli kimu kino. They just wait. Akantu Katonda bw'expack. Muganda nga ali Bungereza. That is a sample. Buli omba manyi woli. Obo oyina obutuuze oyina passport maker. They know you where you are. They just wait for bakulaga nti bujjo bakumanyira bujjo bakwetaaga okukola bakubuuzaako. Bwe kiri e Canada, bwe kiri mu America babamanyi mwenna nawono wendi bamanyi. Na buli muntu yino n'abagwira babamanyi nti bali wono no babamanyi buli. Just baleka bakutegeeze nti wano si wammwe. Ndebono je passport nga no police tasobola kutaasa. In fact katika nchubagambe. Is right muzirabe is obwegungombula oberanga bagwira. Bali bagambye konti basibe abantu bwe bati. Bagudeke misango echi no. Kubanga ne police yenyini ekimanyi bana abayikalakasi babayambako okufulumya abantu wano kubateeka ku pressure kati deyo henze ndi Mungereza. Hey, deyo nze ndi mudachi. The police controlling area tibadduga vanamwe. Badduga vanamwe. Wale mu America lyo badduga vanamwe ababa bachi na bachunya. Kati mugala njara kugamba. Before tewefula nti oli munansi we banansi je bali chimba kiraba bamayi mwe muri ya NSSF sente zaabwe. Mwamba mazeke emirembe mukola buli kimba balabo kana mu Uganda bana babadde batulekanda wano babuza tubalaba ne bandi badde bakola ekintu kifete tuna buzibu nabo era nkiddamu. Don't be offended about my statements. That is my constitutional right. I have to say any message against someone who is not a Ugandan. So it's better you become a Ugandan, you assimilate before it's too late. But when you come out to say that you were Randi in Uganda, that is wrong. We don't have any problem with the Randis, no. But their
themselves, they're the problems. Okitegedde muganda wange ngera kugamba nabo embwa za police abo bennyini abaga nti bataasa balwanyisa bannaabo bali happy nnyo ku kigenda mu maaso wadde bakuba butiyagasi bakola bakimanyi bulungi nnyo nti nabali babayamba buyambi okubayamba okukanga abantu bano okufuluma kati kyenvudde gamwe ne wonna wooli beera mwegendereza nnyo tulwanye nnyo tudde Uganda tudde waffe era tukuume ensi yaffe babamanyi muli kamwanyi bo tebakyasobola kufuna kamwanyi kawera mwakatuulako mukalya bakimanyi bulungi nnyo era nziramu okutegeeza ne bw'onooba n'ensimbi ezitutogana ng'oli mu Amerika okuyita omugagga ng'oli wammwe mu Amerika toli mugagga ne bw'onooba n'ensimbi ez'enkana zitya ng'oli mu Canada Canada si wonto toli mugagga nene bw'onongeza simanyi naye apartments meka toli mwongereza toli mugagga obugagga olina bulagira mu bantu abakutegeera bagamba oyo mutabani wa gundi ebungereza oli mutabani wani mu Amerika oli mutabani wani Canada mpozi bakuzaala wa oli muzzukulu wa nobody knows you olina okulaga amaanyi go n'obugagga bwo ng'oli ku ttaka ly'ebajjajjammwe gy'olina okulagira amaanyi era kye kikufuula nti you Ugandan. That's why they tell you that I'm American, I'm a Canadian, I'm a British, I'm a Dutch. Nay, you are by the passport. But you're not part of them. You are just by the mere documents, but you're not part of them. You're not their blood. You're not their color. You are not their color. You are just there for papers. You are a citizen of that country by papers, not by blood or by color. No. Bulijjo mwebuuza bannange tuli mu Saudi Arabia tuli by people they don't allow to assimilate kubanga bakimanyi. They know the problem of allowing people to assimilate or to integrate bamanyi. Boy wange ne wobo yinanga business gold yumiriza o Dubai economy yayo no baganja lafuka muntu munasi wa Dubaga please we are very sorry how much have you invested here we are going to calculate your business and we pay you leave this country bamanyi cheba protecting for us we fail to protect our country we left that country for foreigners now they are taking over. Go in the Saudi Arabia, they don't allow such nonsense. Go in the Middle East country, they don't allow such nonsense. Because they know. Time comes when the foreigners become the owner of the country. They are going to mistreat you. That is exactly what I've been telling you. That what is taking place in Uganda is terrible. Imagine a foreigner owns land, owns property in Uganda. Do you expect them to treat you well? They will treat their fellow foreigners well, but not you. Because you are not among them. You gave them right to be. They are supposed to be there by the law, and they are supposed to follow the law. And they are supposed to respect the indigenous. But in Uganda, Ugandans are not respected. So if you don't count yourself to fight for your country, don't think that someone is going to come outside to fight for your country. No way. Nobody is going to fight for you. Ensonga lwaki omusajja akuga nti Africa kanyaka kabuyonjo jakimanya muleka kati kansoke kuba kino tokimanyi. Bosanga obuzungu ng'amanyi akugamba we admire Africa because Africa is virgin. Africa have good weather. Africa have minerals. Africa have good food. Negwe oyagala kugenda eno gye tulya amakoloni, gye tulya obumodo butawooma, gye tulya omuceere, emmere yabika bisatu. Makoloni, muceere, bumonde byonna tebiwooma. Ennyama ogirya obanga ali omufu. Ebisigadde engano gye bakulamu emigaati, noodles, simanyi baga, simanyi biki.
kati ne mutuyine mmere tuyina weather tuyina buli kimu ekirala we are rich in culture we do associate abazungu they don't associate they mind their own businesses but we do still associate omuzungu mutufu agamba we admire Africa and if we can go to Africa they like to come to Africa gwatolwa nakuddeeri jomala no myemyaka 10 ku apartment nga neighbor takumanyi tagala na kumanya bakwoli lwolekanyiza TV nakubira police wano wala lekanyiza TV koli bya bazungu mwagala okuza mu si wamwe si wamwe ova ku nyumba jota kumiramu na lumbe ne wano lufa okujja mu ddwaliro bakuleta makago nga baba kam makaga kasemba ile babanda kusatu nga bantu bako wano tebafira mu njuza abazungu no way olulwala mu ambulance kududu ngofere bakuta mu funeral home n'abantu baje bakusanga lwachi yenkola tebagala kutisa abantu nti mirambo ne wano munnange mu Uganda bakuleta nobera mu njuyo ne bakuteeka mu ennaku ezuula abantu bakungu bagale banywa obuugi ne basanyuka enteri buugi ofudde ati mumuloza gwali kunaseka buuzo boina muganda boina mukwano gwali kuche yakubulire kituufu emmere y'abaana abantu si mmere Chovula bosanga omuntu nga munene alinga mapera house sisi gati yayagadde no emmere gye balya si ya bulamu gwe nole nyamange emaze omwaka mu firiji noli enkoko ya myezi 3 Uganda tuli enkoko ya myaka 2 noli akamonde nga kawooma chips za Uganda zanjawulo ku chips z'abazungu amatage waffe gawooma bitya ena amatage no batunywa baga miti oba ga ndogoyi oba ga kinita mategategereka Uganda onywa amata alaali oli eryenvu boy wange ng'eryenvu kyekyo wana amenvu bagajjeri Panama bagajja Ekado ata amenvu ga genetically modified menvu tibi na makuru byona tibiwoma bili okasasiro mwerere ekitali waffe mu Africa kati njagala kuwako example genda mu Asian countries baina obudde n'embere efanako naye waffe ogendeko ne mu oba North America eri aba Mexico bali baina weathering ye waffe mmere gye bali efanagana era ogekulanga enfana yaabwe n'enkulanga n'ejjangu mu America osanga omusajja munene bwati omukazi alina amatama bwati banene balinga bazibu balinga enteze bagenda okukola Christmas lwa mmere embeera si nnungi okitegedde kati munne bino betubagamba si byakuzanya bwatajjanko mu nsi z'abazungu ojja kitegeera eri omuntu agamba neze enkooye emmere yano sigitegeera goma ino bera munju okumala omwaka mulamba nga essimu yo gyogera nayo Gwajumu kitegezo okulya amagi g'abaana bazungu magi obaga plastic obaga aki egiterimu wadde akawowo teriwooma teritegerekeka naye musinga mumanyira ife gye tuyita mwandibadde temukyaseka nakuseka mwe mbabuulira wanti wali kintu kisesa wano n'otuula mu basebot ng'olu space embwa neekwata neyimirira no waggulu nga yo teyagala kutuula naawe naye mu Uganda mutuula mu taxi ne mutandika emboozi from nowhere n'ofuukana emikwano wano embwa ejja nekula nga waliwo ekifo otudde nejja nayimirira n'ogenda mu supermarket bakuteekako amaaso badoga oyo tabanga mubbi kati nga kala yo yennyini bekuloosa nti oli mubbi yo wakkala omuzungu alowooza tuli mubbi era bw'aba takutambulidde kuteekako supermarket attendant kamera zatambuza kuba manyi kala yo nti muli babbi
ne waguddewo ekizibu kyonna basooka kubuuza waliwo omuddugavu era wawo omuddugavu giba giwuuli naye nga tolina kyokoze musajja wattu. So abatayagala mazima nze nga bagambye so tulwana nnyo tudde waffe zino ensi temuli bulamu obulamu buli Uganda buli kimu kiri Uganda. Omunagano tegera ensonga zino muleke ensi bagibatwalako mujja kutegeera. Mubitegedde ebintu ebyo kino kyonna kituze nti eggwanga ffu lyetaaga kukyusa bantu tebalimirira ggwanga lyaffe. Gongamba otya minisita bwolwala bakutwala Nairobi oba Bungereza kujjanjaba mu Uganda bakujjanjabirayo ofa abaana ne basomera e Bulaaya mu bantu tebasobola kusomera mu masomero gammwe. Minisita omwe alina emmotoka ttaano ezimugoberera gwe n'akamotoka agatwala omuyo kuli obuddo tokalina. Museveni na konvoyi eriko emmotoka 3 oba 27 basatu naye nga bonna batudde mu kukola ki muto guli ogugumu ne guliko emmotoka 20 mutwe ogugumu guliko emmotoka 20 ezimugoberera zonna buli mmotoka ne mwana tuyina ekizibu ky'abakulembeze ba Africa and it is ignorance and self-importance. The problem of African leaders, they don't want to leave power, they lack knowledge, and they have self-importance. They think that they know nobody can question them. They think they own the countries where they lead. The same thing which happened to Museveni. When Museveni sees his ministers in any meeting, he thinks that he's talking to his grandkids. He doesn't even respect them. Why? Kuba yaloza yategeera bona yabasiko kutegeera. So, eggwanga liri mikono gyammwe kyovula buli gwe tabawadde ssente ayogera ekituufu kuba wadde ssente tayogera. Bwe munaakendeeza enkwe ne mukendeeza okweyagaliza n'okumanya eggwanga lyammwe mujja sigala ku mulamwa naye kasita munategera eggwanga lyammwe nakweyagaliza eggwanga bajja kuba bagenda oditola bo bamaliridde bakimanyi nti si bannansi bamanyi nti amateeka matuufu era teweetonda ku kintu kyogere nga kiri mu tteeka tokyetondangako oli mutuufu. Bino bye twogera wano tosobola byogera Rwanda bo bajja nababyogera mu Uganda bakutiisatiisa mutujja bata busavu we shall send M23 mu M23 mu Uganda oyogere mu M23. Banaye video njimaliriza mukaba nkomire atakumira mpera mweraba musule bulungi.